nze netega bweteza abandi naku zibagamba kwetega n'abategulula ayina tebakyategulula wangi mama n'abategulula era bategulula ayinamu musika wa kasiri gwanga goli nayo olunaku olwaleero gw'omukozi guma gwe babba naawe guma kubanga bulina kutuleeta solution ate ekyamazima naawe gwe bamazeemu amaanyi alowooza nti tebisoboka eriyo banne be tukuleetera ng'ekyamazima babikoze bo babikola batya naawe okyasobola era nze sirina ttaka aba amataka gye bali naye osisinkanyani nayo kikulu omanyi abaganda bo bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro so nga nekyazimbya omubumbi ku kkubo kulagirirwa naye abasinze mukoze nnyo ne mutomera nnyo lwa nsonga mulina ekizibu ate ng'obusente mubutuuyanidde ne bababba ne mukaabatwaha olunaku olwaleero mbadde mpita ayita nze mbagambye Nice TV tutambula buli wamu ne tugwa wano ne wano omwana waffe ate mukwano gwange gwe nasisinkana olunaku olumu yaŋŋambye jangu ŋŋenda kujjayo kyapa kyange ne mubuuza ekyapa ng'okijjawa amakampuni nga mangi agatunda ettaka titugende ennaku zino nammwe nno abagamba nti babafera singa mugezaako nnyo nnoonyereza ogenza oggula ttaka naye gyeriri kuliko wa kamera ng'omutagenda lyegaana olunaku olwaleero tuli wano nga ku ofiisi za Nnira mwana wa mama wensanze ate nga mwagawano gwange Nasuuna agenda kufuna ettaka abadde akolera mu bawalabu bwe yatetenkanya akasente n'afissaako n'akasevinga nga bagenda otunyumiza emboozi ye mwana wa mama azze n'afuna ettaka naye kyasinze okumalamu amaanyi kwe kuŋŋamba mbu ettaka yali sasula n'addayo ate neŋŋamba gwe tebaakuwozezzaamu niyitira mugisa mulungi ekyapa kikino nkiraba mu bannaffe aba KPJ Dream Gold Consult Limited abasangibwa wano mwana wa mama nga ku ofiisi za Nnira wane Kawempe kyamukisa njagala ate Nasuuna ayogereko n'abalabi ba Nice TV atubuulira ayise mu lugendo ky'okubanga atusona oba just obaddeyo ng'olera ngalo bwakomyo ne bakuwa ssente z'obweyo n'ogula ekyapa Nasuuna wanjiseba njagala obeere ng'obuuza ku mulabi wa Nice TV balamusizaako bannange abalabi ba Nice TV amannya nze Nasuuna Saara Nasuuna obadde okolera mu nsi ki Abu Dhabi onzikiriza bagamba nti mu bufunze erinnya basinga otegeera Kadama oba just iri kuswaza it's okay agambye it's okay naye mmwe mulina olusindiki tolina wadde akaapa yadde akatondo k'ettaka naye okuyita obuyisi nti oyo omukozi wa gundi kikunyiiza singa tuyiga mu mirimu mu nneeko ya maali okuba nga twekkiririzaamu ebintu bijja kuba nga bitambula bulungi ateereka ekikuleetera akasente kireme kuswaza oli wano mu bannaffe abaaki KPJ Dream be bakuwadde ekyapa olugendo luno ova ku ki era wajjawo ekirooto ekigamba nti nze kantandike sonda akasente kange ye ojjawa osisinkana otya abantu bano b'oguzeemu ekyapa era teweesikaamu seesikaamu kubanga omuntu gwe nalingulako nali ndudde ebbanga nga mulaba nga bamuyitaani Mr. Kimuli Godfrey Mr. Kimuli onazanya ebina Uganda munneeko ya mali abasajja bakoze sente era mwe namulabira kwe natandikira omufollowinga okutuuka we twatuuka okukwatagana okunguza ettaka wow osonda akasenteko embeera y'ebulaaya eyo eri etya abaana bangi bendaba abannuma munneekolera maali abaana bavudde ku byeyo naye nga talina kyalaga abalala baweereza obusente ne babulya obitero biwulirako ntero biwulira ssebo gwembeera yeyo ebeera etya era bugubi ki bwe muyitamu ng'ekyo nno kiyinza okuzzaamu wala munna amaanyi oba mukozi munnaali eyo nti wakiri ku ngeri gye babonaabonamu gye mubonaabonamu nga gobogeno tugamba singa buli muntu yandibadde akoma waki n'agamba entuuyo zange at least nazimalira wano yesa mukwano gwange omulabi wa Nice TV mwana wa maama omukozi yenna wandibadde otuyana ate ne weesiga abantu atuufu ndi musanyufu nnyo nja kufuna omukisa njogerekoko n'omu ku bakulu aba KPJ ate Dream Gold Consult ate nembagaano bagamutuwa akalango muve mu lwali mmwe muje muli mukola ebintu ebirungi musirikidde eno katonda bakuba Kadama ndeese wano
mbateeke mu kamera mwana wa maama temwandyera nze yali second client waffe nga kampani eno yakatandika. Imagine kampani yeyakagulwawo client oze kyokka kampani n'ettaka ekulaze bulazi ttaka wabula tegambye nti wano wootudde munnanga after some time tumala tumutwala tumulaga waatudde kati omukyala asasula ettaka lye asasula ebyapa ng'amala abuuka olwo nkugamba ddawa nga yeddirayo Dubai ng'atuula kubanga kepije kye kintu kyali asinga okwesiga nga naye omulimu agukwasa saveya ng'agamba saveya genda ebisigadde obikoleko nze njagala ttaka saveya kyapa kye kino omulimu wagulaba otya okutuuka n'omupresentingira maama omulimu gwe wantuma maama omulimu gwe watutuma ffe ng'abakepije ne tukusalira ettaka ne tuli kati lirino lya private mail ekyapa kya bwannannyini n'amannya ndooza gasoma ye kubanga abasinga baba bamanyi siuzi zonna byonna mulwedi awo wootudde ekirala nti ekyapa kino ebimu kati bye baali biyongeddeko science gwe bayongeddewo ojja kudownloadinga akantu bakayita QR and barcode scanner kati bw'okajjayo bw'oti kaakano wano ku ssimu bw'okakoonamu bw'oti olaba kaleeta wano oluntu luno kati okatunuza mu bba eno ejjudde ebikwata ku kyapa kyo nga plot number block number gye kiri okalaba olukatunuzaamu ngako kakulagirawo. Mpulira bulungi ndi musanyufu kuba kyekirooto ky'abasinga n'obaako akantuko n'obaako n'akataka kuba n'akaki naye nga kali mu mannya go mpulira bulungi. Wow. Nekolya maali mwana wa maama alina enku yalya ebiyidde toyinza kufuna kintu ng'okijjaawo olina kukola ate n'okulinda oba olinda bakuwa oba kiki ebyo tebikyakola kati guno omulembe gwe tuliko tewali musajja tewali mukazi nze ngamba mulungi nga gwe ngankola ngamba mulungi nga gwe ngankola nze neetega bweteza aba nina kuziba bagamba kwetega n'abategulula era abategulula ayina tebakyategulula wangi maama n'abategulula era bategulula ayinamu muwala gwe mulenzi gw'okiwulidde nti n'abategula ennaku zino bategulula oyo alinamu teri yandyagadde akuba ebbomu wantu wataliiwo kintu yes mwana wa maama atulaba ku Nice TV ke Kanyomero ate ndi wano mannaffe Kawempe gyengenze ne Kadama eyegulidde ettaka nafuna ekyapa kye naye nga byonna kitegeeza nti ebirungi biva mu ntuuyo ate mwana wa maama bwavu mpologoma bw'oterwanako ekulya. Bannaye baganda baffe muganda waffe gwe wenna atulabaawo batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited nga tutunda ttaka mu bitundu ebyenjawulo era nga ettaka lye tutunda it's private milo land ttaka lya bya kyapa kyokka titled land. Bwe mujja mu kamera abalala balaba ebyaddala naye abantu bwe bagaana olumu oluusi kati singa nzize ne baŋŋaana bano bateeka mu kamera kitegeeza baani badde bayaayi naye kintu bakikuwadde kati genda weeyagala oluwadde mbu okuzimba obuzigo oluwadde n'obbagulako ettaka eddala kubanga gwe walabyeko ye mwana. Tugenda kugulira ddala kubanga bantu beesigwa kuba sibaddeewo kuba nti wendi oba nzija ku ofiisi oba kiki kuba nakoma okubeera eno mu January we nafunira bino nendeka nga nkiriyalinze buli kimu ningenda kati nakadda ekyapa kyafuluma dda bakitereka weekiri tewali kibuzeewo buli kimu kiringa bwe kikola ki bwe nakisasula kitegeeza nti ne bw'oba oli gy'oli ng'osobola okusendinga ssente zo osobola ozibasindikira oba n'obaako omuntu gw'osindise ku ofiisi n'agenda n'alambula ne bawusasula ssente zo ebintu by'ojja bisanga nga we bikola ki nga we wabisasula ekyapa kino bayinza okugamba nti baasa ate nga kamera yange ya Nice TV ebaddewo bayinza okugamba nti baasa tetwala ebiri munda banne ekyapa kino kyapa kiri mu mannya gange kya private land so aba KPJ mubeesige asobola okusindika ssente asindike oba olina gw'osindika omusindika najja oba tosobola ofuna omu bakola mu kampani n'omwesiga kuba kati nze neesiga Mr. Kimuli era buli kimu nkifunye nga bwe nakisasulira era ngenda kusasula ddala nayo neesige ntambule ngende nja kuddanga era
wow ayo mwana sona kuva mu Abu Dhabi abadde akolanga Kadama naye kati tokyamuyita Kadama ayina kuze mwakolanga olugezigezi eyo Kadama kati mwe muli eno mwesiriwaza abaana bafunyemu kye bafunamu ate tebakya embeera tesigadde kyekimu. Nze Jeno musika wa Kasirye Gwanga wano ku Nice TV akanyuma nekolya mali kwetya kuba nabasobola okuzaamu amaanyi abalinako we batuuse nga naye batandikanga ggwe so muddeyo ku bigambo by'abantu abagamba abamazeemu amaanyi ebite bisoboka ebyagaana ate bw'onoosindika ssente ez'ettaka ate nga bazibba abatuufu gye bali wewaawo n'abakyamu gye bali so mwana wa mama emmotoka bweggwamu amafuta eyo tekitegeeza neza abala ziweddemu amafuta wali ezinywa fulu tanka ne bagisuukunda namu so abakyamu gye bali nate bambi n'abalungi tuboogerengako so KPJ mwana wa mama Dream Girl Consult Limited mbebaza mwebale kubeera nabuvunaanyizibwa ne mumanya nti sente z'abakadama bano zimenya so ne mutalyandye ne mubeera ng'ate ekintu kye yalootako kye mumutuukiriza siyinza kubanga nsukawo baana ba mama